Omulambo gwa Munnakatemba eryali omubaka wa Lubaga South mu Parliament mu kisanja ekiwedde Paul Kato Lubwama leero guleeteddwa ku National Theatre wakati mu bantu ab'enjawulo ababadde bagulindiridde. Mu kugwaniriza wabadde wabakuba bandi wamu n'eŋŋoma. Oluvanyuma omulambo gwe guyingiziddwa munda era omuyimbi Mariam Ndagire akulembeddemu abaali bazannyeko ne Kato Lubwama okuleeta omulambo gwe ku stage nga wano wayimbidde n'oluyimba lwagamba nti Kato ye yasooka okulumuyiiyiza alyoka atandika okukola ku ssente. Omubaka Muhammad Nsereko olw'omukwano gw'abadde ne Kato abantu abazannyiddemu agamu ku maloboozi g'emboozi z'essimu ze babadde nga banyumya naye eziteesa abakungubazi nga bakyamuukiridde. Bannange Kasungu yannunya enjala. N'akoza yakwata ettooke yalidde na bulungi n'alikoza mu kinyeebwa n'alikoza mu kinyeebwa n'alikoza mu kago n'asembayo n'alikozeza amaloboozi agamu gabadde gakwasa ennaku. Tali wange nkubuulira bw'enjogera ebintu bino n'amazina gankwata abantu batuweereddewo abantu batwagadde waliwo abantu abatwagadde mu busira tule kyetugenda kubawa kati wali kyetugenda kubawa amazima ga Katonda mu ggulu. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja naye atuuseko mu kifo kino okukungubagira Kato Lubwama. Ono asabye Bannabitone okwegatta gavumenti esobole okubayambira awamu. Abantu abamu babadde tebamanyi nti alina amaanyi ago. Naye kyenjagala Bannakatemba oba ba artist bamuyigireko ge mazima. Ye Dr. Ashraf Semwogerere omu ku babadde ku lusegere lwa Kato Lubwama abuulidde abakungubazi ekyaviirako Kato okuzimba essabo eryavuddeko n'abeekereziya okugaana okugenda mu maka ge okumusabira. Katonda ngamba nti jjajjawe yayokya ebintu ebyo naye bamugamba akole ki abazimbire enju. Nagamba Haji bansaba ennyumba sikulimba bansaba ki ennyumba naye nkole ki. At the end of the day Katokwe kuzimba ne mugamba nti kati kyogamba ovudde mu Katoliki nti sisobola kuva mu ki. Ne Brenda muwala we omukulu twamubatirizaawo ku sentimenti yawo. Abakozeeko ne Kato mu kisaawe kya Katemba n'okuyimba bamwogeddeko birungi byokka. Omulambo gwa Kato Lubwama gwakusulwa wano ku National Theatre ng'enkya gwakutwalibwa Enkozi gy'agenda okuziikibwa ku Lwokusatu. Ani Walukatamba, NTV, Akawungeezi.